Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota bikkapa. Bangi bafunye nnyo ebirooto nga balaba bikkapa. Abamu babifuna nga bikkapa biyingira mu nju zaabwe. Abalala bikkapa nga biri awo bikaaba. Abalala bikkapa nga bibeetoolodde. Tukimanyi bulungi era nawe abadde takimanyi kiyige nti kkapa zitambuliramu amajiini. Kkapa zitambuliramu amajiini era n'abalogo bennyini batambulira mu kkapa ezo. Kyova olaba nti omuntu bw'awulira bikkapa nga bikaaba ebweru mu bulamu bwa bulijjo wabaawo ekizibu ekiba kigenda okubaawo. Kubanga omulogo ono yennyini yeefuulira kikkapa ekyo n'akikozesa n'ayingira mu nju yo n'akola by'alina okukola n'avaawo n'agenda. Bannange towuliranga bikkapa n'osigala nga weebase, manya bakusazeeko. N'olwekyo w'obiroota manya bakusindikidde amajiini. Bannanga amajiini galuma ate amajiini galeeta ennaku. N'olwekyo w'obiwulira nga bikaaba ebweru oba n'obiroota, bw'oba tosobodde kubikuba tandika osabe essaala ng'owamba egyo emyoyo egitambulidde mu bikkapa ebyo. Jjukira nti olulimi lwo lutonzi, ky'oyogera kye kiba. Era ne Bayibuli etugamba nti ky'olisiba ku nsi nga ne mu ggulu kisibwa. Toloota bikkapa n'osigala nga weebase, oba tozuukuka n'osigala ng'ogamba bannange nabirooze. Tandika olutalo bwekuba kusiibasiiba. Ekyo kye kirooto kyo ky'otategedde yongera obuuze. Ate subscribinga osharingire n'abalala.